So ze mwa kasponje kano. Okay, nga sinasaba nsaba okuddamu ebigambo bya full figure eyagambye nti ate twebaze Katonda kubanga stage ebakugwa nga Dr. Chameleon ali ku stage negwira abantu, that would be worse. So Katonda yebazibwe nti at least embuyaga yajja before ne watabeera waliwo yafa tewali yafa ndoza abayina engalo tumukubire Katonda mu ngalo oba oli awo kyandibadde kibi nnyo nnyini ddala era nziramu ebigambo bya bigi nti ate mu kibi mubaamu ekirungi bw'oba mukkiriza. Leero tulabye Keti, tulabye Bajjo, tulabye Balunywa, tulabye my brother President Abitex. So nsaba Katonda ekisookera ddala Abaganda bagamba nti okubonaabona si kufa, nti Chameleon gyali mulamu, mbadde naye, buli muntu ayogera agamba nti mbadde naye abantu balamu. So tuleme okweyisa ng'eyafa kubanga singa yafa that would be worse. Era nziramu ebigambo byange nti olumu ate mu kigezo when you are tested, ekigambo testimony kiva mu test. You are tested, then if you overcome you testify. Kakati nze ndowooza nti ate Chameleon owa 30 years Katonda yamuzadde nga 10 the next 30 years. Bye nagambye nti oba oli awo singa Moze Radio yasimatuka ekizibu ekyo ate yandibadde brand new. So I believe Chameleon was reborn, rebirthed, brand new Dr. Jose Chameleon. Tujja mulaba nga akaddiye kyemugambye nti ng'okootakoota ng'oyimbira ne mu katebe. Ekirala njala kuddamu ebigambo bya Dr. Chameleon. Agayi pastor ngenda kuba abantu endongo nga 24. As a musician, you understand his feeling. Katusabe. Ayi Katonda omuyinza buli kintu. Can we make a chain? Let's make a chain. Make a chain. Let's make a chain. Let's hold hands. Nayoge, it's okay, that's okay. Nayogera ku social media zange nenga nti Katonda n'entalo zaaga baazipima kubanga singa ekyatuuka ku fenoni kyagwa ku muntu yenna asituka yeeyiya naye era Katonda amanyi nti fenoni ekyo ajja kisobola yakipima Mukama era Bayibuli gataleka kikemo kisukkulumye ffe kye tusobola. Katonda akimanyi bigi nti ojja kisobola. Amen. Era tayinza kiwa mulala oba oliawo singa yakiwa omulala yandibadde amenyekera ddala n'atasituka. Katonda yamanya Dr. Chameleon nti ojja kisobola. Singa yakiwadde omuyimbi omuto asituka atambula atengerera, that will be the last day. So this, I believe God gives his strongest battles, his toughest battles to his strongest soldiers. So let's pray. Ayi Katonda omuyinza buli kintu olwaleero Biggie, Dr. Chameleon, tiimu ye bandiyise basamize wano ne beejaga ne bakola biri naye tebaayise basamize, bagambye tujje tusabe Katonda wa Bayibuli. Era nga Mukama nzijukiza ebigambo Kamili byaŋŋambye nti bwe yali omuto yajja Rugogo wano Dr. Osmond yava mu America nga 1986 ne babasabira ye ne maama we. N'ayogera nti jjajja we yakubanga endongo, taata we yakubanga endongo mu bandi, ye n'omukoma ku mukono n'akommercializing endongo eyo. Ayi Mukama tukusaba sitaani yenna n'emizimu gye tusabye takomawo. Amen. Era Mukama bakwesiga Bayibuli gamba balinga ng'olusozi Sayuni. Era Bayibuli gamu Isaaya 5:17 nti eri abaana bange teri kyakulwanyisa ekiweesebbwa gye bali ekinaalaba omukisa. Era Mukama nga nkujjukiza ebigambo Chameleon byaŋŋambye ku makya nti ndabika ng'omulala omuyaaye but I'm a believer. Yagaye sisamirako sigenda nko wa sitaani yenna. Ayi Katonda nkusaba
Chameleon nga bwakwesize, nga Big bwakwesize, nga Fenon bwakwesize, ne bataleeta balogo basamize kwekyangira wano. Kubanga essala obutaddibwamu tekifuula bukatonda obunafu nti bw'amaanyi. They still remain small and weak gods. Era tukwebaza nti Chameleon ne banne, Chameleon yasabye Dagi angambye nti mugende mu kisaawe wennyini bwe mba musabira. Era tukusaba Mukama nga 24 n'Embalala ne Luweero ne Masaka buli gye banaagenda obawerekere. Mukama tusabye abantu abandize babeere eddabo. Tusabye ekibuga ekyo kwolwo gwabeera akumba. Gwabawanirira ebire n'enjuba. Ayi Katonda teri akusinga maanyi. Teriyo muntu w'amaanyi oba Katonda w'amaanyi okusinga gwe eyatuwa omwana we Yesu Kristo. Ayi Mukama tusazaamu buli kabi, tusazaamu buli ddogo, tusazaamu buli sitaani, tubimaliramu amaanyi. And we cover Dr. Chameleon, Biggie, Fenon, the Leon Island in the blood of Jesus. And we pray, Mukama Katonda ojjukize Chameleon nti ne Argentina baagikuba omupiira ogwasooka naye yatwala ekikopo, ne Senegal baagikuba omupiira ogwasooka naye yatwala ekikopo. So the start doesn't matter. We pray for the great end. Era Mukama tusabye mu nnyumba ya Chameleon guno mwaka teguzibuwala. Tusabye omukisa, tusabidde 24th in Jesus mighty name. Amen. Amen. Chairman Jemba mbadde nsaba omukisa guno okwebaza musumba webale nnyo webalire ddala olw'essaala eyo, era ensonga eryemu essaawa zino nga tumala conference yaffe ng'ennaku z'omwezi 24 wano ffenna tubeerewo. Ebitundu byonna Mbalala, Luweero n'ewalala ne Masaka na wonna we tutimbye eggwanga mujje mu bungi. and a request Musumba